naye lwakubanga ennaku zina abavubuka oba abantu even the psychology of understanding patana we gwali naye tebakyakitwala nga kikulu, tebakyanyumya. Tasobola gwali okimanyi nti abantu ababeera bonna nga they have good communication balina n'olulimi lwe bakozesa nga bo ng'abantu. Nze omukyala nansukumira message ne bw'abanga ayogera tayombye nsobola okupiikinga nti message eno gyasukumye she's not okay. Era ne bwemba nga siriwo omuntu nga yanzizemu nangamba nti oba taliiwo n'abanga awane ebigambo the terminology byakozesa ebigambo ne grammar owo oba omutegeera and you know where they make mistakes. That is communication. That is communication. Otegeera nti ono wano buno bugundi bukoma tabuteekawo, full stop taziteekako, akozesa emojis bufaanana bwe butyo. I think mwabali eyo aba communicating obulungi n'abantu bammwe be mwagala musobola okutegeera kikyengezaako okwogeraganya nammwe. Kaakati mbazzeeyo mu abavubuka ffenna abalenzi n'abawala, bw'oba olonda omuntu kye baakugambanga nti nno yagala omuntu ali mu klasi yo, balina ebintu bye baafubanga okubanga bakutangira obanga balina ebintu bye bagezaako okubanga bakugamba obenga weetegekere. Mulimu abantu kino nandikyogedde nti osobola okujja omuntu mu kyalo naye tosobola kumujja mu kyalo. Tuwulirize nnyo abantu nga boogera tusobole okuwulira kiki ekiri mu mmeeme yaabwe, nti bwe tuba tudiiringa nabo tubategeera tudekoa, tuleme kutuuka mu bulamu bwa gye tulaga mu maaso batandike okutunyumiza ebintu nga tebikyatunyumira, kubanga luli baatandika dda okunyumya ebyo bye tutayagala olwaleero kubanga tuwulira naye nga twasirika busirisi ne tuba nga tetwawuliriza ddala biki bye baali boogera.